ensiwe kusula situka mangu tutambule changu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule ambere mama na etopawa tugende situka tutambule lugendo luwanvu wetuwemerako tutuka situka tutambule ambere mama na etopawa tugende situka tutambule lugendo luwanvu something like that. Baba ipawasoga tuliwe era tujatambula niwe nimbeera yonna era ife tuteze step gyotuwa abalema situka tutambule endala engalamani naye topawa tugende situka tutambule lugendo luwanvu wetulemerako tutuuka situka tutambule oba tosobola kudduka wakiringa otambula oba tosobola kutambula wakiringa weewalula naye kyonna kyekiri sigala ng'omuvinga tewali mirembe gye bagenda kwetulawo waka ku soosiyo oba toli mu mativu osaana okangula ku voisiyo sigala ku koosiyo naye manya lwaityo tonabakolera Uganda gwe zimba ggwanga lyo wadde nga boosiwo teyali wa choice wezanya gatiro oba lino ggwanga lyo mulikuwulira amala yakoba nti noba bumunga bwakunye nga obugitwala tekola ki terinya so tulina ki amaani era ndibasa basoga banange tuba tuizeeyo idinda lunotera lukalikola ki ndibasaba okuva bwe tutandikirewo nabuwanguzi bwaife baba olw'obwire nga nankwandulira abantu baife okuva idinda bwana Saulo Nsongambi situkaku oyo coordinator waife akoze omulimu munene ino mu kibuga idinda okubanga ekibiina kyaife kiri waigulu ino nga nkwandulire omukulu waiswa ono baba muzira ino era abaire akola omulimu munene okubanga tutwala struggle eno mu maiso omukulu Jengo Bijiba Moses baba tukweyanza omulimu gwokoze ebusoga oyo yantola mu katale yankobayo kidi sooka oleko akatale tusooke tutwala ensi yaife mu maiso nabiwumuza omukulu Pastor Andrew Muwanguzi baba tukwebaza olwa struggle tweyanza Bamu Mulenzi Maria Natabi bakansala baife mwidinda muwanike ku emikono tubabone mwena baba idinda twagikuba twagiwangulira waigulu ino waire waliwo ebifitundu ebindi abantu nga basobola okwerangirira bo bene batwala obuwanguzi bwaife neyanziza ino okumpuliriza iseife kyabazinga gabula na diopo wokuna afunvuwe ebyanda n'ebyanda mube bulungi bana mumukubire ku mungalo ntandise n'okufuna ekirowoozo tuyinza okufuna MP asobola okwemba mpulira erowoozi onalebo erowoozi nsobola okubako emba era nguli obaire okaali nga nandikutwala mu karaoke to such a voice bana obwire buli tugiririra abasinga abandi tumwandulira eriyo chairman LC3 ava enakigo betawo batya yemerera otyo kubako kumbala nti people power bawulire Mr. President oyo yawanguza bakansala be tajja kufuna buzibu kola government alijja kwerondera mu mwabo bona ali munana dayengera bwengere emyefunderere muzira dayero naire wetamire baba webale kukazana muzimulimo ogwo awazira bwire ku kintu kindi kyona lyadya kulamwisa baba kasada kampi ako bana kakola obuzibu side eyo webale ino webalirira baba ngana obwire mama ova maze wekulula tijja kuwa muzindalo kasita wekulwire edda bababa ni bamama mungane olwobwire n'okubanga tulikwenda obubaka buno butambule bategere nti abasoga tuliyira twayogere twakyaire kwembuga
ate nefe abangi bati abasoose okuva ewala abayidde okukyalira pulezidenti ng'akaali kulayira. Ebigambo byange ebikulu eri Obusoga ni bino. Ezira ajja kuyamba Busoga, Ezira ajja kutuyamba nga generation. Niwe munasomesa abaana muli kusomesa bule, niwe munakola mutya mulikola bule. Tukola ekintu kitya? Nzali kwogerayo muli ndi lawyer. Obwegerese mu family nina example nungi ne waife bonabona abaana mzee yalwana yasomesa ezira alina mulimu gwa government. Tirowooza nti mmwe munafuna emirimu gyaki n'abaana bemuzaire kino ndibakakasa tibajjafuna mirimu gyaki aye tibakoma ku ekyo kyakuba ima mirimu gya gavumenti. Nibye musobola okola byona balikubyeiriza. Sale yaida duzi mu 86 agaba atya eitaka yagaba ekyalo e Busoga nga yaida 86. Kitegeeza nti bwe tunaabongera obwire niwe mutyemewo na baida akola ki? Ndikubasaba bino titwidye era imwe abatambwire timutambulire busa. Titwidye kuwaya mubuwaye kwirayo nti bana twamubona yazimba kalina nderu obiteno. Twidye wano okuba abalwani abasoose okwikiriziganya ate nimwe lero mukyogere tiddi lwaki kiviire Busoga nakemba honorable nakemye mukituka tukole ki? Bana tujja kusituka tutambule. Firimbi bwebange emaze okugoba nti tayimu neeno ewumuza nakyemalira tutazikiza. Bwe guba mulambo gubuuke aye ng'oli kusoma muki? Bwe guba mulambo gubuuke aye ng'oli kusoma muki? Bw'oba basibye maama wo muleke mwikomera aye ng'oli kusoma muki? Wallahi billahi tallahi bananga tugemeire walala nakyemalira ajja kutuwulira ate ajja kutuwulira atya? Tuli kwendene Kampala babanga basazeewo ngaite Busoga bemumaze okusalawo. Ere ku bulije Kampala bawulire nti okugemera Busoga tobuuza Kyagulanyi amaze okulangira ni pulezidenti waayo. Bali mutoola Busoga bamuleeta Kampala. Aye ffe tujje tuyiwowo muki? Tujje tuyiwowo muki? Nja kubaweereza obubaka mu Lusoga kasita mububona nti pa imwe mutegeere ntaimu neeyo kibumarumi. Isaife baba president elect Robert Kyagulanyi Sentamu recognizant nti vice president aliwo secretary general n'abogezi ngana nkwete president oide oyogereku eri abasoga eri Obusoga. Obusoga buno baba bukwenda ino. Obusoga bukwenda ino ngobi era nzira kyoli gyakola munsi muno kutweya maziga n'okola buli kisoboka kuba twiddi nti olina obusobozi. Kola buli kisoboka baba otweya amaziga bino ebintu bye twayogera kulule bituukirire tulwane tujja tutwale ku President Museveni yatyaime. Baba tujja kuba niwe nga Busoga kino ndikobera mazima. We are going to be with you in this struggle. Do us the favor. Baba baffe mama balize ebbanga tweye amaziga. We want to remove the dictator and remove him for real this time. Mr. President, I am humbled. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. Pull up DJ. Mulio bana mutyame. Mulio ba mama. Mulio mwena bana sangaire babonako. Sangaire inno. Bana nize ngobi. Zena ndi mwana wa Busoga. Ndi mwana wa Luka, ndi mugwana Nfunta. Sangaire ino babonako. Manjeri. Okanzemu. That's a very beautiful voice. Kati ndidukiza mwe abana ba Busoga bana musituke tutambule
tulina omulimu omunene gwa kugoba dikiteeta tukyuse Uganda empya kuba tosobola kudduka wakiringo tambula abo batosobola kutambula wakiringo yabula kuba tosobola kwavula wakiringa weewalulana kyonna kyekiri sigala ng'omuvinga tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku soosiyo tewali buwanguzi bwe bagenda kuwa waka ku soosiyo oba toli mu matipo sanokangule ku voisyo sigala ku kosiyo naye manya rights zo tulema kulerera Uganda gwezimba gwanga lyo okidi bosiko tiyali wa choice yo gwezanya patio kuba lino gwanga lyo power, our power, people power, our power, NUP everywhere. Bana mutiame muzikirize bakagwa kobe mu Luganda nenda ne bana baganda baano babenga bali kwetegereza kyenkobako kino ekyo nsanyuse obbala bako mikwano gyange nsanyukidde ddala nnyo manyi yabaze bebatono naye abasigaddeyo kamaala naye mwebale nnyo mwebalire ddala Mwai Museveni afubye nnyo okutiisa abantu n'okubeera mikwano gyange nange naye okusookera ddala njagala bakulisa timukulike olutalo lwe tubaddemu mukulike n'okuwangula kubanga twawangula abantu b'e Busoga mwekubireko mu ngalo mwakikola Manonda nkimanyi wadde nga nakyemalira yazanya emizanyo gye ng'akozesa poliisi n'amagye ne mwami byabakama eddoboozi yammwe mwalisitula saawa zino campaign team yaffe abasinga obungi bali mu kkomera Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dani Magiki n'abalala bangi bali kitalya n'abalabyeko naye nga bagumu era babatumidde saawa zino baganda baffe bangi bali mu zibaraks bali Mbuya bali Makindye abalala bali mu nyingi ezitamanyibwa kubatulugunya babakuulamu enjala babakuulamu amannyo bali bakola ebikolobero byonna saawa zino wetwogerera saawa zino bangi nnyo balira ku nsiko naye njagala okusooka obeebaza mwebale kubeera bagumu mikwano gyange kirikirya mwami Museveni tasobola na kukibuzaabuza mu ngeri yonna mwami byabakama afubye okola kyasobola okubuzaabuza naye kimulemye n'essaawa zino wetwogerera Electoral Commission engegezaako okulongoosa erinnya lyayo eva ku postinga DR form nga njingirireyo kennyini ngegamba bannange tetwabba bululu mulaba saawa zino teziwennawera ddakiika 30 naye ate nga ne DR form nayo ebalabisa kubanga ennamba ze bataddeko tezikwatagana saawa zino zitwogererako mwenna mukimanyi nti twawangula ate si kuwangulira ku miwendo mitono twawangulira waggulu nnyo twawangula almost every polling station mu Busoga region tumanyi nti bangi ba MPs baffe bangi abakulembeze baffe aba local government bawangula naye ne batalangirirwa nakibagamba mu ntandikwa titugenda mu kulonda kuno ne tetugenda mu kubanga twesiga akakiiko k'ebyokulonda wabula tugenda mu kulonda kubanga twesiga bannayuganda era bannayuganda ne bakikola ne batulonda yali step 1 step 2 Mwai Museveni oluvannyuma lw'okuggyako internet oluvannyuma lw'okuwamba zi radio stations mu Busoga mumanyi nti ne radio emu baali bali mu kurelayinga ebituufu ebiva ku polling station nga bakuba amasimu live ne balumba radio station abamagye ne bagiswitchinga off n'abaaliko ne babakwata si kuba baali babbye si kuba baali balimba naye kubanga baali ba communicatinga ebivuddeyo
kuno kwe kwali okulonda okukyasinze okubaamu bulugu okubaamu obubbi mu history ya Uganda 1962 otwafuna independence. Baganda bemge mwenna mwabuuza tikiki ekiddako. Tuli bangi ate abasinga bavubuka, tulina amaanyi, tusobola okukola buli kintu kyonna kye tuba twagadde mu busungu. Naye nga bwe nabagamba nti saagala kubeera mukulembeze ali violent nga Museveni, ffe tetuli batemu nga Museveni. Era nabagamba tuyingidde mu kalulu kano nga tumanyi nti amateeka gali ku saidi yaffe, Bannayuganda bali ku saidi yaffe, ne Katonda ali ku saidi yaffe. Bwe mwabuuza ekiddako ne mbagamba tulina okumalayo steps zonna, kubanga ebyafaayo biri mu kubeera written. History is being written. Tulina okubeera abatuufu at every step. We must tick every box. Buli mutendera tulina okuyitako. Era nabategeeza nti waliwo endowooza za mirundi ebiri. Bannaffe abamu nga bagamba nedda tetugenda mu kooti, kubanga ekooti ezo abalamuzi Museveni abalonda, era bagenda kola nga kye babadde nga bakola bulijjo. Naye era nga balala bagamba no, tulina evidence eri overwhelming, tugende mu kooti tugibatekere ku mmeeza tufunemu ebintu bibiri. Either bagitunuulire evidence baswale basale amazima basazemu okulonda okwo kubanga kwali kwa kibbi, oba bakole nga kye basuubirwa bulijjo baleme kusala mazima naye tubaleke nga tuboolesa ensi yonna nga tubambudde. Nga bwe twasalawo mikwano gyange okugenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti mwami Byabakama from day one yali akolera Museveni, from day one yali awaka nga ye azanya politics on the side of Museveni. Nene tugenda mu kulonda kuno nga twagala tukozese kuno kulonda okubikula amaaso g'abantu n'okubalaga nti step yonna eneebeseeko at least eri well documented. Bwetyo bwe twasalawo okugenda mu kooti mikwano gyange, si kuba nti twali twesiga abalamuzi abali mu kooti ensukulume ya Uganda, ne kubanga twali twesiga justice, twali twesiga amateeka naddala nga gakoze, ne tusalawo kibeere ku saidi y'abalamuzi okusala amazima oba okweswaza. Era twakwata evidence yonna. Naye baganda bange nga mujje mukiraba nti abalamuzi b'ekkooti ensukulumu tebaalinda na kuswala, bo basalawo beeswaze bokka. Mwala bange newankubadde bansibira wano okumala ennaku 11 ate nga amateeka galagira nti tulina okussaayo omusango mu kkooti mu nnaku 15. Ekkooti yennyini yeragira amagye gabeewo wano ng'ebulayo ennaku 4 zokka. Naye mu nnaku ennya ezo twasobola okuputinga together case nga tukola misana na kiro, era ne tuteeka omusango mu kkooti ensukulumu. Naye kyewuunyisa nti twali twakateekayo omusango ennaku ntono nnyo, Ssaabalamuzi w'ekkooti enkulu omwami Owinyi Dollo n'ayita omuwawaabirwa wa gwe tuwawaabidde ku mukolo, era ku mukolo ogwo mujjukira ebigambo bye yayogerako ng'alinga agamba nti ye yasazidde omusango mwami Museveni agenda okubeera pulezidenti omwaka ogujja, kuba alina bye yamusaba omwaka ogujja nga pulezidenti. Oyo ye mulamuzi omukulu mu Uganda gye twatadde omusango gwaffe. Ekyakomaawo teyamusinkana mulundi gumu, naye mu bbaluwa ye kennyini gye yawandiika yasinkana mwami Museveni emirundi emeka, ate nga muze musoma mu mawulire nti egyo gye gyali public, naye babadde basinkana emirundi emirala mingi nnyo mu kasirise secretly. Era ne mu nsinkano yaabwe emu mwami Museveni yagamba nja bayita twogeremu. Oyo ye muntu gwe bawoloopye obubbi, naye yayita abalamuzi boogeremu. Era ebizze biddako biraga nti abayita ne boogeramu, kubanga obutafaananako musango gwa Amama Mbabazi vs Museveni ogwa 2016 we bakkirizibwa okulongoosa mu mpaaba yaabwe, newankubadde bo tebaasibibwako waka. Omulamuzi wa kkooti enkulu ne balamuzi banne baatulemesa okukyusa mu nnongoosereza yaffe, okussaamu grounds endala ezaali clear, kubanga mu mateeka gaffe basebo ne banyabo bategeeza nti mwami Museveni yali takwalifyinga kwesimbawo mu mateeka.
naye omulamuzi omukulu ow'ekkooti enkulu yakigaana ekyo. Mujjukira nti kyafuluma ne mawulire nti baatulemesa okusaayo omusango ku Saturday nga bagamba amateeka tegakkiriza kusaayo omusango ku Saturday, naye baganda baffe aba NRM bwe bagenda okwewozaako bakutwalayo ku Saturday, ekkooti ensukulumu nekkiriza okwewozaako kwabwe. Tekyakomawo mikwano gyange, kubanga batulemesa okukyusa okuteeka ennongosereza mu kuloopa kwaffe ne bagamba mujja bireetamu evidence, naye ezimu ku evidence ng'ezirimu zi DR form eno gye mulabye kati akakiiko k'ebyokulonda gye kataddeyo etekwatagana. Ezimu ku evidence nga zi video ennyingi eziri mu 100 nga ziraga abasirikale nga batikinga obululu, nga ziraga abapoliisi nga bapakiramu obululu, nkakasa abamu mu birabye kuba tugenze tubisharinga ku social media. Evidence eziraga nti ebitundu bingi akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti abantu abeewandiisa kweyo polling station bonna balonda 100%, naye nga tuleetedde ekkooti ensukulumu death certificate ez'abantu abasukka mu 10 kwezo polling station nga baafa mu bbanga eritasukka mwaka nga balimu eyo register, naye akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba balonda era Museveni yawangulawo 100%. Kyewuunyisa nti neewaffe gye banzala eggomba mukadde wange alinayo faamu era waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba, tulina abafamily members abeewandisizaawo nga balondera awo, ne kubanga abasirikale baali babamanyi tikati bano bava mu famire ya Kyagulanyi, abamu ne babakwata, abalala ne badduka ku kyalo ng'okulonda tekunnabaawo kuba bagendanga bayoola abantu mu drone, abalala babiri nga bakazi ba mbuto tebasobola genda kulonda, naye akakiiko k'ebyokulonda ne kafulumya ripooti nti balonze bonna 100%. Eyo evidence tugiina, twagitwala mu sukulumu, omulamuzi n'agaana evidence eyo. Kyewuunyisa nnyo kubanga ekkooti mu mateeka kyebeesaze mu musango ogumu kigikakatako okusala mu musango omulala, bakita doctrine of precedent, era kyekiraga obwenkanya. Mu musango gwa 2001 ne 2006 nga Dr. Besigye awaabye Musa awaloopye Museveni baleeta obujulizi mu kuwoza kwonna, ne musango twalopa twali tetunnatandika na kuwoza, naye omulamuzi n'agaana obujulizi obwo kubanga tayagala boosi we omusango gumusingi, ngalinga ti bo bawandiise dda okusala kwabwe ti awo omusango kakati gubasinze kubanga temulese bujulizi bumala, kuba nno mali bwe batyo boogera. Kyewuunyisa nnyo nti omusango gwakagwa 2016 ogwa Amama Mbabazi versus Museveni, wadde amateeka gaali teganakyusibwa ebiseera ebyo, ng'omusango ogwo okugwoza n'ogusala kyali kirina kutwala nnaku 30. Ku mulundi guno ennaku baazongeramu kati ziri ennaku 45, naye wadde ziri ennaku 45 ekkooti ensukulumu ku mulundi guno, ku mulundi guli balina ennaku 3 naye bawoleza wiiki namba, naye ku mulundi guno ng'ekkooti etuwa ennaku 45 okwoza n'okusala omusango ogwo, ekkooti yagamba tewali budde, ennaku balina ntono, tulina okuwoleza si wiiki, si nnaku 2, si lunaku lumu, wabula eddakiika 30. So ebyo byonna mikwano gyange bibalaga nti n'abalamuzi bennyini baali si beetegefu kuwa bannayuganda bwenkanya. Kyatukola bulungi nti twagenda mu kkooti tetwejjusa kubanga twatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakkiriza nfuga ey'amateeka, twatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe okutuukiriza emitendera gyonna, naye ekkooti bwe yamala okwerabisa nga bwe yeerabisa twasalawo ne tujja omusango mu kkooti yaabwe, era nabategeeza nti omusango ogwo katugenda kutwala mu kkooti y'abantu. Era nga yisiteepu eddako kuteeka musango mu kkooti yammwe mikwano gyange. Njagala mmanye nti wadde mwali Museveni awambye ekitongole ekiramuzi, naye tukyalinayo abalamuzi abeesimbu, kuba
muzze mubawulira bagamba kati Kyagulanyi lwaki bwe bakutwala mu makomera ekooti ekusumulula ate ng'ogamba kati kuno ekooti teyasaze mazima. Mikwano gyange, bw'oba toyina musango eryo ddembe lyo, kuba abalamuzi si bakatonda. Abo bakozi b'Abannayuganda era bali wansi w'amateeka nga ffe, era balina kusala amateeka kye gagamba. Ekyennaku ti Mwami Museveni buli kimukwatako amakinga sure abuduzinga abo abalamuzi ne beerabira omulimu gwabwe omutuufu, ne beerabira ekitiibwa n'obwesiga abantu bwe baabawa ne basala ebikyamu. N'olw'ensingo eyo mikwano gyange, omusango ogwo twasalawo tuguteeke mu kooti yammwe. Omusango ogwo tuteekateeka oguwaaba eri abantu. Tuguwaaba tutya? 1, tugenda bawa details zonna. Tugenda bawa computation obukakafu nti twawangula, era tubawe ne percentage gye twawanguza. Tuyina DR forms zonna ze twakuŋŋaanya eziraga obuwanguzi bwaffe, newankubadde nga amagye ne poliisi paka kati bali mu kuyigga abo abaali ba agenti baffe be balemedde okufuna, bagenze nga bazikyusa nga bawandika DR forms ez'enjawulo nga gye mbagambyeko emu saawa zino Electoral Commission gyetadde ku Facebook ne Twitter ng'eyongera balabisa. So ebyo byonna tugenda byanjula eri mmwe, era njagala obbasaba abasebo ne bannyabo ti bwe tubagambanga, bwe tubakoowoolanga mujje musale omusango musitukirangawo. Omusango ogwo mugenda gusala mu ddembe. Ssemateeka abawa obuyinza ng'abantu. Constitution ya Uganda ebawa obuyinza ng'abantu. Bakubino ono omusajja simanyi enanga byabagamba mbu tewali mu constitution kooti y'abantu weyogerwako. Akawairo nambemu kagamba all power belongs to the people. All power, not some power. Ate ne constitution yemu egamba buli Munnayuganda ayina eddembe n'obuvunaanyizibwa okusituka n'alwanyisa oyo yenna abagezaako okuwamba constitution oba okuwamba obuyinza bw'abantu. Kale nno mikwano gyange, firimbi bwefuuyibwanga ate ng'ebiseera tebigenda kubeera byawala, musitukiranga mu mikwano gyange. Kati awo nvuddewo. Ekyo nga kiringa ekitamala mikwano gyange. Omanyi ba dictator balina enkola. Yasooka n'akola ekintu ekibi, bw'alaba mukiwakanyiza nnyo ate ng'akola ekibi ekisingawo. Ng'ayagala mugambe kino kibadde kibi naye ate kino kibi, wakiriko kino naye ate kino kibi nnyo. So Mwami Museveni oluvannyuma lw'okubba obululu bw'Abannayuganda, oluvannyuma lw'okubba obuwanguzi bw'Abannayuganda, oluvannyuma lw'obbeesibwako n'abalemesa enkyukakyuka, teyakomaawo ate n'atandika okuwamba Bannayuganda, n'atandika okutemula Bannayuganda. Nfuna ripooti buli lunaku e Busoga bagenze batta abantu, si bwe guli. Bawamba abantu emisana ttuku, babawambira mu zidrone n'emmotoka endala emisana ttuku. Ate okubagamba nti Mwami Museveni yawamba abantu si bya kulimba, kuba naye kennyini yavaayo ku TV n'akitegeeza abantu nti babayina abantu be bawamba. Newankubadde tuzze tubalaba bangi be bawambye ne tubasanga nga babasse, abalala bakomawo nga babakuddemu enjala, abalala nga babakubye ebirala. So ekyo Mwami Museveni yavaayo nakioninga. Singa Uganda yali efugibwa amateeka, singa kati oyo musibe, kubanga ebyo bikolobero bikyamu. Ne Museveni yali wansi w'amateeka, tabatiisatiisa, naye yali wansi w'amateeka. Talina buyinza kuwamba abantu. Omuntu waba alina omusango mukwate omutwale ku poliisi
kuba waliwo kye bayita gazetted detention center mu mateeka ebifo ebirina okusibibwamu abantu ate mu mateeka omuntu tebalina musiba ssaawa 48 nga tebannaba kumuwozesa mu kooti naye abantu baffe babawambye bangi babawambye kumala ziwiiki abalala myezi Kibalama John Bosco yetaddangamu yadde okulabika tusinkana buli lunaku abakyala n'abaami nga bakaaba bazze ku ripootinga baana baabwe be babuzaawo omusango gwabwe kwambala bimyufu omusango gwabwe kuwagira Kyagulanyi. Mwami Museveni yavaayo n'akyogera nti yalagira okuwamba n'okutemula abantu abo nga tukyali wano ekitumulinde essaawa ejja kutuuka naye asimbirwe mu kaguli abinnyonnyole ekyo nkibabuulira mujja kirabako naye nga tetunatuukayo eyo njagala era obategeeza mikwano gyange nti oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka obwo nga bukolebwa amagye ne gawamba abantu ne babatulugunya ne bamala ne babassa mu kooti ez'amagye nga si bannamagye ekimenya amateeka nakyo era nti mbategeeza mikwano gyange titewali agenda tuyamba si kooti z'amagye si paliyamenti wabula mmwe bannayuganda kennyini era mbategeeza ku nsonga eyo nti bwe mbayitanga nti mujje tubanje abantu baffe abawambiddwa musitukirangamu kubanga ddembe lyammwe okubanja abantu bammwe eitha babaleete mu kooti ey'abantu oba babatte kubanga tebalina musango ate amateeka gagamba omuntu yenna yenna gwe bakutte baba bamutulugunyiza abatakyalina musango tebalina kyebamugamba tebalina namuwozesa so bwe tubayitanga musitukirangamu mikwano gyange n'ensonga endala gye tulina okulwanyisa benga abantu mwenga abantu kwe kukwata bannayuganda abatali basirikale ate ne babatwala ne babawozeseza mu kooti ez'amagye. Mumanyi lwaki bakola bwe batyo? Kubanga Mwami Museveni amanyi amateeka tegali ku saidi ye, so tewali kooti esobola kusiba muntu ng'emulanga okuwagira Kyagulanyi. Lwaki bateekawo okulonda? Kubanga okuwagira Kyagulanyi kikyamu. Bankwata n'abantu abasukka mu 10 e Kalangala nga nze mbakulembedde bonna ne babatwala mu barracks ne babatulugunya ne bamala ne babatwala mu kooti y'amagye ne bagamba babasanze n'amasasi kati bali kitalya naye nze yali abakulembedde ndi wano era batukwata ze banzijamu banteeka mu nnyonyi y'amagye bandita paka wano bali ne babasiba. Kikulagira ddala obumenyi bw'amateeka obuli clear era njagala obategeeza tewali kitongole kigenda pataasa mikwano gyange okuggyako mmwe kennyini ansa yemmwe abantu. Bingi nnyo betajja kwogerako nga bannamawulire bali wano naye nja bakunga muli bakulembeze mwe abali wano muli bakulembeze bannayuganda batwesiga bannayuganda batwesiga era bannayuganda batulindiridde tekiri kunze nzekka kubanga Mwami Museveni afuba nnyo okubalowozesa tikiri ku Kyagulanyi n'olw'ensonga eyo bwenkwata Kyagulanyi mba mbakakanyiza. Njagala bategeeze ti Museveni mu buswavu bwe nga bwe badde nga bakikola ne beetoola wano n'amagye era basobola okuddamu ne bakikola. Bwali mutemu asobola n'okukola n'ekisinga awo. Naye njagala obategeeza buli omu ku mmwe kati Kyagulanyi era buli omu ku mmwe asobola. Kale nno bwe tubakoowoolanga effirimbi bwevuganga musitukirangamu mikwano gyange era mukonekitinge mukole web power ana mwetyamire eriyo bulida nkoba nti Museveni yayiba endovu yatematema yata mu kaveera aye buli bwagema kaveera ng'ekifi kigwa ako olimu ibi kiki olitwala mu kaveera bannange network si ensumbu abana abasajja baagala kutwala akawunti yange
akawunti baagala kugitwala naye tebasobola baagala kujja covid eno naye simanyi oba lwaki ate nga bayitamu akawunti nimwida wano nituwayamu ate tituwayiya ino katono kuba muli kubona timu meeting dikakola ki dikajja maiso kubanga ekiri eno tuli kuteekateeka tuli mu ifumbiro nze nga mufumbira ate nemere muziiko tuli kunoonya nku tuli kukola tutya tuli kugeza kutona kyona ekitusoboka wallahi gulo omwezi gwe balowooza nti wajja okulayirira tayita kulayira tayita akola ki oyidyeno kooti yetugiire muze yensinga kwenda bajeta enebukanga bajeta baagala kwakinga peji yange akopa akawunti naye tebagenda kusobola baagala kujja covid eno ne bano batiitizi oyo omwibi nti ate oyo wakiti oyo omwibi walubululu nti be oyo atakoma bwabuba mu Uganda muno timufulumye ni mu Uganda kasitayi naye yakola ki yeyava kibumba abe nimwe Boti abantu mwanamwe n'abaviire Busoga presidenti engeri yemukaire kuncho abategekereyo ekiwulo president ategekeyo ekiwulo kino specifically kyayimwe Basoga abataviire Busoga bana mutaja mu kiwulo muyinza okula eddagala lye Busoga lyabasumbuire Buganda so bwe tunava wano twidajale ku meza mpola mpola tufune ekiwulo ekya president aye twidafunayo photo opportunity ekifaananyi buti tujja tukola omukisa guno Mr. President abakulembeze bano baidye balina ebirabo bibakuleeteire bo baidye nti wawangula era bajja kulwanirira obuwanguzi bwo ate ekirungi ogire muyakisekwa bana endulo Busoga asobola olema wakiri okuba omuzira niba tunakubanga muzira gwatisoga kyonka aye balina otuwulira saawa ebirabo mutambule mpolampola abandi musigale nga mukyaime bide mangu tubifune tuorganizing ekifaanani memale tujye tufune ekiwulo kya president Baratwa tugezeku okwanguyaku in the interest of time. abasore banyabo abampuliriza wenaviiriddeko luli amawulire amalungi Shuki owa Babi alhamdulillah avuddeyo Shuki owa Babi kitegeeza tubulayo abantu 35 ate yabadde omuwala yekka abadde yasigalayo naye nga jjukira nti twakyalirako ngaffe wano struggle page twakyalirako Shuki amakage netugalekerayo kasente abakasonda mwebale tuli walala ezirabeerabire katufuna ebirabo abasonda akasente ako jjukira nti Shuki ya Bobby ngaffe wano struggle page twagendayokko twagenda ne tumukyalira ne tumutwalirayo kasente ndowooza kaali kanjiko neera twebaza naye ng'avuddeyo ng'omukyala wasigaddeyo basajja munamawulire Seka mutukola ebirabo butitu byabigaba bitya eri omwami nsubuga oweka muli kuti ebirabo ebikaado ate bino balese byakulya fene kyetujja basebo ne banyabo soke twireyo nabyoba twide mulala twide nga bwe twireyo nabyere abirisivinge bulungi process ebe nungi twireyo twena twireyo mangu wano nenda bamawulire bonka so aya kale abeka muli muliwa
Bwe Kamuli mwide tuweewa nebirabo. Nibwage mwide mulundi mulala ati mulala. Aha, that is Kamuli. Thank you very much Kamuli. Thank you very much Kamuli. Kamuli bana mutao. Bahandolas. Ana muga mline. Tuwe mline. Muwe wano mline yeno, muwe mline yeno. Mwena mwire eno. Mwire inuma wange. Mwire wano inuma. Aha, line ndala speedy. Speedy nga mubitawo. Jaba dia. Bana twanguye. Twanguye. Abamaze muje wala wali ekyesubo mbaga naawo twanguye. Abamaze kambaga ne wana wali ekyesubo. Abamaliriza mwide wano. Abamaliriza mwide wano. Mwide wano tegekere kifananyi speed. Abamaliriza twide wano. Abamaliriza ekirawo twide wano tweseti nyo wano kifananyi. Eno district teaching. Kamuli mbewa. Idinda. Buyende mufune mwemeda. Aye chite. Turi amba. Bana tukuye idinda mulundi mulala jinja site jinja rulo mube walala. Iganga mubewe muba. Tuchikole mbu. Please. Seka swandi sembeddeko bo basembere tutulina bye tukwata dda wano basembere bayitewo amala yagenda nanti fetugenda kujjako wamono kansa yali mobilizawo alaba ayagadde kigo genda wali sembera wali dawali muleka afune ekifaananyi kye muleka afune ekifaananyi kye ayagala kifuna kifaananyi bambi mumuwe ekifaananyi pulezidenti wama muwe ekifaananyi ya kyekyo amiina bamulaba mukadde tukubye tukuba
Basawo ne bannyabo ekasoke mbatwalemuko katinika ekangenda bavugamu ka speed katini basawo ne bannyabo ngenda kujjako olw'ensonga waliwo ate ebiddako omukyala yuuyo agezaako kuteekawo embeera enzibuzibu naye nga banemwebale so gye bagezaako kwa hakinga badde baagala kuyita ma akawunti yange baagala kunjija ku akawunti yange naye tebajja sobola tuli mu struggle ey'amaanyi Shuki wa Babi avuddeyo it is so great omukyala yuuyo agezaako okuteekawo mbeera nzibuzibu Hello? These pictures will be taken specifically by the photographer. Abebifaananyi abalala mulindeko. Photographer. Ogamba otya mami? Ginger Ruro. Now, if you are not a member of Ginger Ruro, buy you. Ginger Ruro. Aya, people power. Our power. People power. Our power. Thank you very much, Mr. President. Oli kansala. Oli mulonde. Ginger City. No, bali bameka bwe wawangula. Aya, Ginger City. Ginger City. Obululu bw'obujjukira. Deputy. Kyokka nga mulamu tteke. Abo abakuuma akaluku abajja waabo. People power. Aya. Mama, ogambye nti oyagala genda kufuna kifaananyi ku mmoloka. Biki byowulira ku mmoloka ya pulezidenti ebikuwalirize? People power. Kuba mbadde mpulira obulumi okwekalakasa nga kuse ne bamutta. Naye emmotoka yempa amasanyu nze ne bwe naafa kyagala kisigalawo. Okibuye yonso. Birungo ki bye wawulidde mu mmoloka ya pulezidenti? Kana wagikuba amasasi teriyitamu. N'obwokoloze nibala ki? Kale nze ndi musanufu. Tugenda musulana. Kitandika ajja kusigalawo b'emmotoka eyo era twagala batutandika ayingire emmotoka yeekweka omwo atulekere ensonga zaffe tutambuze paka nga tebakunyiza Kale kamuli people power. tebakunyiza bali mu buyinza tubakanga bajjana bikoba bajjana byama basebo ne bannyabo abatuuliriza tumaliriza abasebo ne bannyabo abatuuliriza tuli wano ku Busoga Bobby omukulembeze waffe yabadde ayisa ab'e Busoga naye ekiriwo atuuse basebo ne bannyabo Shuki wa Babi ali mu nnyumba wakati tetuli basanyufu naye nga tuli basanyufu olwakakatini oba olw'ekyo eddembe lyaffe erituweereddwa ng'Abannayuganda. Shuki nabeera nga talina musango nabeera ng'afuluma, ekyo kikulu nnyo. Meaning wasigaddeyo baganda baffe bangi abali mu makomera bangi naye bannaffe abamu betumanyiiko bangi bali mu makomera ku bwereere ate nno abali munda nga abo bali mu makomera nga bali mu makomera bali nga babasibira bwereere bangi naye ate betumanyiiko obumanya nabo bangi kati mu bano we basibira ekalangala abali ku trero nga twali nabo wasigaddeyo nga betwali nabo wabula betutamanyi bangi naye bano betumanyimanyiko abatono wasigaddeyo ba edimutwe wasigaddeyo basajja bokka. Kitegeeza ki? Pulezidenti agambye nga Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu agambye bannange wetubayitanga mujjanga bannange bino ebintu byakukyusa ggwanga okitegeera baana wa maama. Leka tumalirize nga titabalika
era akalulu wabanga okawanguyire. Aye olw'okuba nti eri abantu abataakuzibwa nga bagemani mu iva lye batabawaire, era batyo bakunuukiriza omukono baataamu omukono bayire iva lye batabawaire. Aye eryo iva lijja kuba lyokya, kubanga amazima gali nti tibajja kulimira. Baba olina akembako kewayemba akatwizaamu isuubi, era ndiisaba nti tusituke tutambule okutandika n'olunaku olwaleero. Wakoba nti omutima gumenyese naye nga kyemanyi munyonyi naawe gukumenyese. Abantu bayogempitira bayongobe gye basuubiza something like kizibu okufunayo wenkanya nze gamba tosigala wansi ensi wekusuula situkawo mangu otambule. Ensi changu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule wambere emalamanani naye topawa tugende situka tutambule lugendo luwanvu wetuwenerako tutuuka situka tutambule embere emalamanani naye topawa tugende situka tutambule olugendo luwanvu. Something like that. Baba ipawasoga tuliwo era tujatambula miwe n'embeera yonna yonna, era ife tuteeze step gyotuwa. Abalema situka tutambule embeera emalamanani naye topawa tugende situka tutambule lugendo luwanvu wetulemerako tutuuka situka tutambule. Oba tosobola kudduka wakiringa otambula, oba tosobola kutambula wakiringa weewalula, naye kyonna kyekiri sigala ng'omuvinga. Tewali mirembe gye bagenda kweterawo waka ku soosiyo. Oba toli mumativu osaana okangula ku voisiyo, sigala ku koosiyo naye manya lwaityo. Tonabakolera Uganda gwe zimba ggwanga lyo wadde nga boosi wo teyali wa choice yo wezanya gatiro oba lino ggwanga lyo. Mulikuwulira amala yakoba nti n'oba bumunga bwakunye ng'obugitwala tekola ki terinya. So tulina ki amaani. era ndiibasa basoga banange tuba tuyizeeyo eidinda lunotalo lukalikola ki ndiibasaba okuva bwe tutandikirewo nabuwanguzi bwaife. Baba olw'obwire nga nankwandulira abantu baife okuva eidinda. Bwana Saulo Nsonga Mbisi